Manyizi zemba gambe funde ejiwera. Bwofuna shete bingi byewewonya. Tugezange emikwano emyavu. Nga bagaba Kasolo Entertainment bakutusizaako sema gye twolekedde. Kati gwe tuli asyande mashavu. Mu butuufu embeera mu mbeera eyo nze mba neetugadda. Nga bagamba aba Revelations Entertainment abo begasiwamu olwalyo si lwali. Njogera mazima ate si kudaala. Eyo embeera mu butuufu nze mba nesedda. Nga bagamba ba Kasolo Entertainment bakutusizaako sema gye twolekedde. Wabula Revelations Entertainment nabo begasiwamu olwaliro. Ne bagamba Firebrand Shamagi Productions. Wabula Rob Reina ye nannyini Cinema Associate. Nga bagamba Kabaka Muga Freeman yakulembedde abazanyi mpozi kwe kasieko ne nakyala yitibwa Virginia Madison. Bakayise The Magic of Belle Isle. Nga bagamba Madeline Carroll takabuzeemu. Kenan Thompson genda kuba musema gye twolekedde. Jessica Hart mpozi ne Lucas Rooney tebakabuzeemu. Nga bagamba Ash Christian Nicole Tingo gasieko n'abalala. Wabula Emma Faman bamukwanjulira ke kasooka. Ne bagamba Kevin Pollak naye agenda kuba musema gye twolekedde. Ne bajja bagamba Fred Woodward. Susan Showmaker yakwasaganya abazanyi betunasiikana. Nga bagamba Mark Sheyman yakwasaganya enguliko gy'onoowulira. Sean Holly Crookson nabira costume designer wa cinema. Dorian Harris yakagataga yakawesebwa dakika 45. Nga bagamba Tom Lewinsky ya production designer wa cinema. Red Marano nabira director of photography. Kuno konna kwanjula kwa cinema gye twolekedde. Nga bagamba Martin Schaefer, Liz Grotza bona muneno. Ne bagamba Sally Newman, David Valdez n'akafulumya mu butongole. Wabula Rob Reina, Alan Griezmann ne bakafulumya nabo mu butongole. Nga bagamba Guy Thomas yawandika olugero lwa cinema. Wabula Rob Reina nabe director w'Okotiko. Rudi agenda ositula Sepeo. Crap on the windshield. Ng'awuza biki ebiri ku ndabirwamu koona eryo vvu lya muliro. This is where you bring it? Vvu lya muliro eno gy'ondeese. It's rent free? Anti waaweerere munnange. After it burns down. Sitegera oluvannyuma nga mmaze okujja oba. On the other side of the lake. Omuliro guva ku sayidi eri endala ey'ennyanja. Drink. Neetaaga ekyokunywa nze gasiya. Nazaako Sepeo ye. Where's Don Burke? He lives oyo ayitibwa Don Buck. Beera waneeno. a little more lift in that jump shot. Jja kwetaaga lisasi tulemu ku jump shot eyo nkyamu. The pots with water and bring it on the... Kati eruda aliwo omukyala. Yasooka n'atuma abaana be baleete ensuwa z'amazzi. I hardly call it a crisis, Mother. Eno si crisis maama. For 83 years and it's not going to burn... Eno ennyumba ssebe ebaddewo okumala emyaka 83. Bazze bagikuuma bajjajja baffe sigenda gikkiriza ekwata akaliro. Woman on the roof. Erengera omukyalo mubalagavu waggulu. Enough. Era ddala mutuufu kabalagavu. Kati abato baleeta amazzi. Loves this stuff. Kyayika gwe ne maama mbenyumirwa. Oh, crazy. Kano kamuyira buyinzi mazzi. Yesu Kristo. Dead! Bwe simu yange bweba efudde owedde. Mama, Maama, water on Willow. Fini ayiridde wira amazzi. Play with the water. Bale mulekerawo okuzannya n'amazzi. Yabatumye mazzi naye bali mu geeyira. Ono kyava asooka ayisaawo eggaali n'agituusa erudda. Era na mukadde gwaleese. This is it. Ansi we wano. Have indoor plumbing? Ngamba mu aliisi munda waliyo toilet. Dog Dave wanted to sell it, but I can Ekifo kyali kya Dog Dave yali ayagala kitunda ne mugamba asooka akimpemu akaseera. afford dogs. There's only Lwaki bamuyita Dog Dave? the name. Yalina magujja nnya. Wabula kati yasigazeemu. Naye erinnya lyasigalawo Dog Dave. My good fortune. Come on, Uncle Monty. Leka naawe ankomate. For you. You can spend the whole summer relaxing. Osobola okumala ekyeya kirambirira ng'oli wano okakkanyi. Sigamba nti waliwo agenda okusuma nti oba ki. Mwasigalawo magujjeemu. Kifo kyamuleesemu kya kabaka ayitibwa Dog Dave. Well, he'll come back when he's hungry. Ajja kudda akayala nga kamuluma. My mother has everything Inferno under control. Ansi maama omuli asobodde okukwasaganya. Contained. Mukyawo ni Operation, as always. tugenda kusaba oveeyo waggulu omuliro twamaze edda okukakkanya. Willow. Well, I'm sure. Fini yayiridde wira amazzi. Nkakasa ajja kubeera firefightер. Kati mu kaseera kano omuto agenda okulya kyava awulira aboogera erudda ewa neiba. Kwe kujja asembere yekaanye. Ifu baali bakimanyi ewa neiba kyali kya Dog Dave. Wabula Dog Dave taliwo. Nga kigambibwa mbu ekifo yali ayagala nakitunda. Kati bagenda okuzza amaaso okwekaanya kwe kulengera. Olwo na mukadde gwe baleese.
It's not polite to bana isi kirungi okutunulira abantu kiba kiswaza mama bwe yagamba buwala bwe Why don't we go in and have some lunch? lwaki tesugala netuli ekyemisana instead okuyimirira netulekanya abantu yabayita bagende bafune ekyemisana tulekedde kadrama katono yasiga emabega kwe kujja yekanya alabe oli bamukoledde akatindo kali safe netaaga ekyokunywa gundi Toss it in the garbage. kankuletere typewriter kono gisule mu kasasiro Carded whore, and I'm done with her. kyensobola okugamba nti ona mukadde malaya sikyamwetaaga yogera ku typewriter oli amugambye kankuletere typewriter koye gisule mu kasasiro sikyagyetaaga mugamba kijja kwetaagisa okuwandiika nti anti oyo namukadde malaya sikyamwagala kati bwatuuke bajja abasooka atambuza amaaso yekanyi kifo gye bamulese n'asooka akuba omulanga buzibu ki bw'alina lwaki awoggana anti awogganira bulamu si obulina bwe butuukira ne bukufunza kina bagambye okubeera mu mbeera ya sitande masavu weewa obutwa n'ovaawo kakati Just in case. jasirikesi ngerese jasirikesi Right. oyagala mpandiike then no problem Rodi Sebo yali muwandiisi wa bunovu nekyo nekyatukawo mukama yamanyi tekyayaga kwesembereza typewriter oli abadamu nga engiresi jasirikesi tomanya munayo osobola okwekuba nokyalawo wandiike yawanika get me a drink Well, let's just start. alisi eyo ntandikwa nowandiise yamufuna yaseba olusizi yamusimba namba Or does this establishment not provide its patrons for the proper... seba ebiseera ebisinga olwokuba nkusabye omwenge tekitegeeza togenda kupeerako egiraasi Start. kono yaki Straight out of the bottle, young Henry. singa ntandika okufuula omwenge ng'akozesa ecupa young henry Let the last vestige of propriety kiba kitegeeza n'obuto obulamu bwesigazaamu obuto bujja kuba tebukyalimu nja kuba nga atakyalina makulu of a lost cause. nja kuba nviiriddemu ddala amakulu nga sikyalina makulu kono ekyo ate tetukyagala Stock the pantry for the summer, and there's plenty of hungry man dinners in the freezer. nakutegekedde ebyokulya lisiti ebinaakutwazaako ekyeya bw'oba oyagala okufuna kyonna kyeweetaaga nga toyagala kwesumwa na mukono waliwo kano Beat Ringo. And who's Ringo? bwe kyogenda okukola kisimu kyokka kulabirira ringo ye magujja For a dog. Well, ne mutuuma embwa ringo Paul, George, and anti waliwo Paulo George tonyumya gasiya But don't expect me to take messages. tonsuubira nti ngenda takinga messages z'amasi ebyo biveeko That's me on drums. Leave a message. Monty, if you're there, pick up. It's Joe Viola. kali akubye essimu ayitibwa Joe Viola all right. onoosonyiwa Confess. I get era kwogera amazima Hey, I got some jo namuwadde essimu yo Be back, all right? olaba you hear what he has? agambye musibe alina ekyamakulu wandibadde omukubira Of that conversation. nze seetaaga kuwulira mboozi kwe gakuwulira mboozi ya mugwago oyo seetaaga They read you because you don't write. lwaki abantu bafaayo eri omuntu gwe batasoma ko tebakusoma lwasooka tokyawandiika 2 jobs at once. seba omulimu gw'okunywa gwetaagisa obudde ate sobola kukola mirimu ebiri at the same time oba kyeyafuna n'anoonya wayinza okyessa kati ekyo waleese kyaki Well, I remember how proud Mary was when they gave it anti nzijukira mu biseera ebikadde Mary yali musanyufu wall for her to. bwe baakuweera ekinanka kino ekirabo She was out. era bwe yali mu ddwali wakwate kubona okireeta jasikese nga abaazi okusiga Uncle Monty, she did anti yandekawo had cancer. tiyakuleka mukazi wati yafa kansa Order like yandekawo you're living it. waliwo alisi ebintu ebirala ebyetaagisa mulamu ng'ovudde ku kino ky'olimu I'll be by to check on you. nja kudda kebereko You'll find me dead by my own hand. nja kusikana nga nesi Revolver by my side. ate nga livolve eri bbali nga ndeseewo ne kanoti Sounds like a plan. eyo no si pulaani mbi gasiya Screams a lot? Because he's crazy. baleese gaayo oli All right. awoggana lwa nsonga mupangulukufu He likes to puke. bagamba simanyi ali emmese azza balansi Stay out of my story. bweva mu lugero lwange siagala lunyingirire Likes to chew on spiders and cockroaches. bagamba simanyi ali ebiwe ebyo ebiyenje ali ebikenembi But his favorite alya nabbubi is big, fat, juicy worms. ekintu kyasinga okwagala nsiriŋŋanyi Shut up, Willow Tree. sirika naawe wiroti ngezaako protectinga famire yange If he even looks at you, bwakutunuli out of the cross. Just like with vampires. bwe ng'okola omusalabba bwoti You know what he likes to do late at night? omanye ebiseera ebisinga kyakola ekiro He looks for an open window, amanye okunoonya edinisa eggule crawls right, n'ayingiramu n'akwata ekkubo n'asembera slimy tongue.
and licks your feet. n'atandika okukomberera obugere bwo. Lekeraawo nawe Finnegan. Feet do not Ate bw'aba akomba obugere bwo tozuukuka. open your eyes. Tobikula maaso go. You're awake. Kubanga singa obikula amaaso go. A toe. Akagere akalumako Oh. n'akamira kalamba. Mother, Finn's carrying Flora again. Finnegan yatandise okuddamu okutiisa Flora n'ateera. Says he Amugamba simanyi oli omwami ali wali eri ali abantu. Kali akaseera mu kaseera katono That is omwami ayitibwa Don Buck yali afudde of exercise. nga bagamba simanyi abadde akajjuza nnyo neyagamba seetaaga kajjuza budde bwetolola masekati g'ekiro lwodise baasiba kadrek yali kafulu yawangula ekiyitibwa Western Authors Academy. You'll visit soon. Nakirawo n'ayitibwa mukyalo Niiru. Flora misses Daddy. Anti Flora amisinga taata ejasika ne bawalabi. Sweetie, Oh darling si. this has been hard on all of us. Kimanyi kino kibadde kikalu eri ffenna bambi. Why can't you and Daddy get... Lwaki bwe ne taata temusobola kuddamu fumbirigana nateera? Lwaki mwekyanga? You know, sometimes mommies and daddies just can't be happy. Manyi ebiseera ebisinga abamama ne bataata Try to explain. basobola obutabeera basanyufu nga bali bombi. Are you happy now? Kati oli musanyufu nga toli ne taata. No, Katonda yabulwa kyayinza okukadda mu bambi. my 3 girls. Nze ekikubu kya byonna afa ku baana bange abasatu ab'obuwala. Kyesinga ofukasingako ebisigadde sifaayo. Kati ekeera waalo budde bwakya ku makya. N'olwagulawo bw'ati ewaabwe Ringo n'ayingira munda. Kati ono yeebase yayitibwa Wiro. Maguja bwe mukombere yasituka omulundi gumu yatya n'okutya yali alowooza n'omukadde yamukomberera. Ani abadde mutulo otuzibu bwe tutyo. Yokasooka tukubira emiranga. Agera okuzza amaaso ng'alengera Ringo ava wa baneiba. Be seated. Tuula wansi gwe ssebo. To discuss. Waliwo bye tulina okuteesaako. Dog Dave has left you in my... Dog Dave yakulese nnyina okulabirira. Right off, we're going to change you. Okusooka ngenda sooka nkyusa erinnya lyo. You are not some rock and roll icon. Toli rock and roll icon kuva mu Bungereza simanyi Liverpool balyoke bakuyite Ringo agamanya gasiya. In this name. Ngenda kutuma erinnya. One day, thank me. Era erinnya lye nakutuma list lunaku lumu ojja kulisiima. Call you Kati ngenda kuyita Spot. Spot bitolobojjo. Good name. Even though you don't have spots. Kale newankubadde tolina bitolobojjo. Spots, as you will. Naye kati ngenda kutuma bitolobojjo. Now, I expect to witness the finer side of your character. Nsuubira ngenda kufunamu kwegamba ngenda kulabamu mpisa nnungi zokka. Remain so without any assistance on you. Embwa zaakuno enkazi ne bwe zijjira zitya saagala okwateko ogenda kweggalako mbwa wadde n'emu. It's generally a good way to handle. Awo si wa bikirabika ojja kuwulira. One more thing. Ekirayi kisigadde nze saagala okwatira katima lekera okwata katima. Kati ku kyalo kuliko makedo waako. Peace and love. Not now, Carl. Peace and love kono eda sike kaseera kalo. Ngenda kuzimba kantu kantwala kazinga. Uli abeerawo ku kyalo ng'akongojjanga kami. Kano ke kata akayitibwa Finnegan O'Neill. Ak'omukyalo oli ayitibwa O'Neill. Kadde bali ne kasifo kakatulale kagamba ke. Lunaku lumu ngenda tuuka yeeyo kazinga. Kaagala kuzimba craft. Lodi yasooka n'awuuta drink. Kuva lwe bamulese olunaku lwajja akawungeezi. Ekyo kyonna yasuze awuuta drink. Nampaka kati akyawuuta drink. Nabagambye tuli ka drama. Family movie. Tugenda akakwata mpa tusobole okanyonyoka. Cupa neeweddemu. It's the dollar ride. Kali yakuba essimu n'akubira ababaasi ya wakola ennume. Services accommodate. Ababuuza bannange mutwala abalema. Excellent, sir. Ekyo kirungi. Because if you did not, Kubanga singa mubadde temutwala abalema. I would Mu butuufu accommodating. ezo baasi mbadde ngenda zikuba mu mbuga. Kiyabagamba. Wakola ennume ng'ejja.
kati agenda okuza amaaso ng'omukyala oli amutunuulidde. Mukazi wate yeebulankanya ne bamuyisaawo ne bamuteeka erudda n'akakada. Akantu kayitibwa Bell Ailey. I don't know about you, but this music makes me feel like... Mu butuufu akayimba akoze kakyamula. Wakula ennume ng'emutwala. You ding dong. Bag of Cheetos. Kali bw'asituka ebbali waliyo omuyindi. And a box of gluten-free fruit. Ebintu by'oguze buli kimu kyonna aba ateekeddwa okyogera. Nama n'abimusimba byonna. I'll have another bottle of your finest sour mash whiskey. Njagala osooka ofuneyo kawisiki ecupa yo gy'osinga kwegamba. Nayo n'agisaamu n'agimusimba. That will be 37.42. Zijja kubeera 37.42. So it's Mahmoud, is it? Oyitibwa Mahmoud butereevu. Here is your change. Balansi wo yoyo. What? Kikyati. Classic checkout stand blunt. Kwegamba engeri gy'osiibulamu omuntu yeewuunyisa. In a word, Slim Jims. Kwegamba kyengezaako kugamba Slim Jims. 2 words. Kiki kyekoze ati? Eye off the ball. Kyegamba ebiseera ebisinga tojjanga maaso ku mupiira konoguliwa. Kika kyamugamba tolobanga ng'oddiza omuntu kyenyi. Considered by many to be an on the way out kind of item. Kubanga by the time onookeberera awo musimanyi ojjayo kyenyi. Omuntu ajja kuba akututeka ebintu ebiteekanika. If you have a hankering for Slim Jims, Nze jasi okuba ndi muntu mulamu. Yagadde nkubuuliremu ng'obudde bukyali. this improves no Bw'ogwa ku muntu eyeemakula kino tekizimba. sunflower seeds. Kati nkole ntya? Konoteekawo sunflower seeds. Good day. Funa olunaku olusufu oba omuyindi abitegedde. Naye nga abadde yakamulabula kwegamba engeri gy'addizaamu abantu kyenje, engeri gy'akolamu. Kwegamba tafaayo. Omuntu asobola omubba essaawa yonna. We haven't formally met. Tubadde tetulabasisikana mu butongole mpitibwawo Nell. Pleasure, Mrs. O'Neill. Mighty Wildhorn. I should explain. Yamugamba mpitibwa Standing arrangement with Dave. Since Monte Waldhorn. and while he's gone, I Kati kyemali njagala ogezaako nti Dave aba taliwo ebiseera ebisinga amaguja y'enze ngitambuza. Tungamba tuyogera ku sport. Bamukyusiza erinnya. Well, there's a lot to be said for enduring associations, Mrs. O'Neill. Ebintu bingi ebyogerwa mu kaseera abantu nga bamanyigana. You wouldn't walk my dog. Naye kyengenda okusaba toddangamu n'otambuza amaguja gange nga toŋŋambye. Logical father. Kuno siiyo. Sigamba nti nze ngizaala. this is Flora, my young. Ono ayitibwa Flora muwala wange omuto asembayo. Olino yajja akoze akakyalaba bamugambye bw'omulaba ng'okola akakyalaba. Oyo mukyala musezi, mukyala ali abantu. Kati omuto yajja akoze akakyalaba. Oh, so you know, Ringo, Ringo bamuyita sport. Sport bitolobojjo. used to get stiff in his hindquarters. Ebiseera ebisinga bambi amanyi ogezaako kubanga Under advisement. yabeera wamufunza. Kakiba kyetaagisa omutambuzaamu. Ko tewali tabu. Halfway. Kati gwe nsebo. You miss Dave, I understand that. Nkimanyi omisinga Dave. And Mrs. O'Neill had no right to take... Wabula mu kyalo niro abadde talina lukisa kutambuza. Bakwasiza oli mu kasitode yange. Nze nteekeddwa okutambuza ng'ogasseko n'okulabira. Naganya ebintu by'okuzunga. Owulira? Now that cannot be the response to every admonishment. Ate saagala ogezeeko okubeera ng'orespondinga bw'oti ku buli kye mba kubonererezaamu. It's down the road. Got the old outboard in the driveway? Where are my manners? You come in, Mr. Kaiser. Yingira Mr. Kaiser. I offer you a ding-dong. Kufuniyo ekyokunywa. Say, I'm having a memorial for Don. Ati mulayi tubadde tutegeka alumbe lwaki ali waffe Don Buck. Yes, it was quite a shock. Yafudde. To me. Well, I hope you can make it. Kansubire nti ogenda kujja. Everybody's... Omusawo mbadde simumanyi. You know. Buli omu yenna ku kyalo munaye agenda kujja ku lumbe. Know the man? Omusawo mbadde simumanyi tunaakulabayo. Baako ky'oleetayo. Did I miss Dad? Bamuyise ku lumbe. Daddy will call you as soon as he has time. Taata ajja bakubira essimu kasira ng'alina obudde. Finish my raft. Abaana ebiseera ebisinga nakya bamubuuza ku kitaabwe. What's so important? Nakya yafunamu obutakkaanya ne bbaawe. Magic is. You're delusional. Gwe okimanyi nti olimu akataala. I just don't understand why I couldn't stay with Dad.
nze siega lwaki lwali tetuteekeddwa kuba ne taata The salad down the block to Don's memorial. njagala mukwate kuba listi mugende wa I'll go, Mom. ku lumbe lwa Don Thank you. bona mazzi kangende What do? Finnegan yagamba kati nkoleyo ki For our family's condolences. njagala okwate kuba ogendeyo ng'okiikiridde famire yaffe obakubagize It says. okubagiza kyeki They were very sorry, bw'ozuukayo bagambe nti banaye kitalo nnyo but now he's with all of us. ekyokufa kwa Don kati ali naffe Just drop off the salad. Looks. owaaye twalayo obutwasi saladi maama zakuwadde I'm so glad you made it. ne musanyufu okubanga osobodde okujja ku lumbe Nice. kuleetedde bukitozi Welcome. awo siwa yingira munda muzeeyi Thanks. There's plenty to aya eat. ebyokulya wano tulina kyalo It's just the way Don would have wanted. A lot of nice people here. I think you'll like everybody. abantu abasinga wano bambi nti wojja kwagala buli omu Say, kyengenda okugamba a big admirer of your work. omanyize neegomba nnyo omulimu gwo I haven't been a dog sitter. anti mbadde mulabirizi wambu okumala ebbanga ono si ekyo Novels you kimanyi wawandikanga obutabo bukwatagana ku ba westerns rock around somewhere. era nga nkiwa ateekeddwa okuba nga lisi nyina akatabo ko nyina kalina wekalirwa kuba kali sikalawa Hi, Finn. Sorry, Don. Doc. ankitalo nnyo okuba nga Don yafudde Don would badde nzegezaako bakubagiza have your mother for me. You can have butuufu ngenda kusabo nebalize maama biteeke wali erudda two. n'ebyo byetereyo One of the O'Neill girls, sweet kid. anti y'omukwala ba O'Neill bambi kawala kasufu Miss Finnegan O'Neill of Bell. mukyala Finnegan O'Neill njagala osikana omwami ono Isn't it more beer? waliyo kabiya akalala butereevu Writes about cowboys in the Wild West. yateranga okuwandika ku bacowboys mu Wild West Jubal McClaws. yawandika katabo ka rodi ayitibwa Jumbo yawandika ku rodi ayitibwa Jumbo Macross You live to tell about it. That's right. kituufu Like when Jubal had that shootout with. nzijukira Jumbo mu katabo ko ng'agenda okwesikwa ne rodi ayitibwa Jim Watson Say, if I could find my copy of Showdown at. singa mbadde nsobola osikana akatabo kange aka Showdown at Red nandika kuwadde n'okasyako omukono Resisted becoming part of it. ekyo sigenda kikola nze nagaana ogezaako okubeera mu kawuti y'aba celebrity Beer. njagala kabiya akalala I respect that. ekyo kiwa ekitiibwa mbwe yagaana okubeera mu kawuti y'aba celebrity kola bye bakola mutwe yamutunuulira I'm not really from Belial. We only come here for the. amazima ganyi siri wa aili tujje twazizeho obuzijasi tutera kujjawo ku lwabyeya Manhattan. nze mbeera Manhattan At least I used to. kale tugambe nateranga kubeera Manhattan So now my mom says we have to live here all the time. okusinziirako ebyo byatuka mu maseekati ga maama ng'ogasseko ne taata Tell me your mom. maama yagamba tugenda kubeera wano akaseera konna Lonesome. Because I'm 9.5 years old. nze nyina emyaka 9.5 I know. My mom even lets me have my own pocket knife. maama yampa n'akambe kentambula nakutwala eri naawe So, kayina tokayina lekankulaga gwe nyina akambe esimu mutwe n'akamugirayo akabo kalengera leka tulabe Look at that. lengera That must be about the finest pocket knife I have. kano kekambe kusi akatala kasufu ke nali ndabye You know, you can tell a lot about it. omanyi bagamba nti bingi byosobola okunyonyola ku muntu singa olaba akambe ke bwe kaba kafaanana You were fearless. kino kiraga nti ate kulabika toli mwangu waliwo eyayitawo ng'atema daasi ye karo What's his problem? kati obuzibu ki bw'ayina oh, he's just being Carl Loop. oyo bamwita karup Retarded, but mom says he's special. manyi sisa wange agamba mwalimu akata naye ate maama agamba wanjawulo kono kyonna kyali bambi muzenyi musufu ow'amazina I used to. My favorite story is about aliens from outer space. kyava mubuuza nti owandiika engero ko nateranga Astros have their. mukazi watera agamba nti ye kyasinga okwaga kuwandika ku bumeke kono kituufu Don't have to leave this planet. naye ebiseera ebisinga tuteekeddwa kuva ku planeti eno ogezaako ogera sitoola ensufu kwega tekikwetaagisa kulowooleza waggulu Come up. Imagination sitoola ozijjaako notebereza atebereze made available to humankind. kwegamba ge maanyi katonda ge yali awadde omuntu w'okusi ag'enjawulo kutebereza imagination Hey, Marty, I'm not Marty. professional, but I wrote. manyi siri profession naye nyina akantu ke nawandiisa akatono But I'll Hey. be able to get through it. sijja sobola gezaako kwogera ku lumbe I've always had a distinct ngenda kusaba kono siganyi mentality, Mr. manyi nyina obuzibu sobola kwogera mu masekati g'abantu Oh, please. ojja sobola okikolera kwegayiridde Marty has something you want. mati waliwo kyeyandiyagadde banayo tugamba ffenna If you would just step outside. ngenda basaba abasigadde mwena tukwate kubo tugende ebweru He's very excited about this. Hi, nice to see you. I didn't get a chance to say hello. baafuluma Hi. musaatu walumusuddemu This is
yamugaye nyinake nawandisike ga siri bwandisi musufu naye Hey, please. nawandise ka speech akalisimu kenali yagadde okwogerako eri abantu keri yakamusimba yaba akasoma ayitibwa Montewell Waldhorn yajja n'asooka ateeka ebbali kabiya kujja asome ka speech Jesus H. Christ. Jesus H. Christ. According to our friend Karen Luke, okusinziira ku siraffe Karen Luke Blake reacted. bwe yawulira okufa kwa Don Buck mu butuufu yeesika That's not such a ng'abasigadde bonna bambi bwe bakikola even rather eloquent. baabo Would have approved. There are people in life you avoid. waliwo abantu mu bulamu ebiseera ebisinga bosisikana. Don had that bump into quality about him, which is why nobody ever. mulimu abantu botomera oba bosisikana ne weekweka ate mulimu abantu bosisikana osikala ng'ogenda doli musaatu yatera ng'osisikana abantu bambi naye teyeekwekanga If it could era nga kizibu omwekweka yali musaabusufu kamala to be called kati oli ayina bwe yawandiika n'atuuka n'akoma was, I musaatu kye yakola once he nga yalanga akaspiiki na mutuufu oli ke yawandiise tekalina makulu yasalawo agende mu maaso n'okwongerako ebibi awo wennyini waatudde don't happen too often, but sometimes we do bring out the best in you. yagamba ebiseera ebisika tekyatuuka naye ate We'll tusobola okugezaako ovaamu emitima emirungi watch over us. era nga nkiwa gyali agenda mu maaso n'otukuumirako amaaso Don't change it. tokyusa wadde n'ekigambo kyonna kaspiiki kali malembe Right. naye nga seba alina byayongeddemu ebibye jasooka womereza Yeah. Not about space aliens. No aliens? tawandiika ku bumenke No, you don't have to go off this planet today. yangambye ebiseera ebisinga tekikwetaagisa kuba ku planet funa lugero lusufu Get home, can I work on my raft? bwe nzireka njagala kukola craft yange Gonna clean your room. ngenda sooka kulongosa lumuyo H. Jesus H. Christ Ms. O'Neill. gwe mukyalo Oniiru Most unbecoming use of language. bwe bituuse kati olulimi lw'okozesa terwetaagisa ate olinga abyogedde oli sigwe In trouble. You most certainly are. nziziza musango kono ye Is to memorize 3 new words ekibonerezo kyenkuwa by dinner Friday. njagala ogezeeko okumemolayizinga ebigambo 3 ebipya omuli edefinition yabyo nga tugenda okulya ekyeggulo ku Lwokutaano kakasiize kakayina abantu bagenda bavaayo mpola kulumbi Who does your taxes? ani akwasaganyiza emisolo gyo About an accountant, Mrs. Luke. ati munaye amaziba gayitibwa emisolo ebyo bye nateeka erudda mukyalu Years to someday attain the poverty level. Having recently achieved my goal, I'm era ng'agamba nti ye kuva mu mabega ekintu kyeyali ayagala ofukasinga kutambulira mu bwavu Science a big reef. naye kirabika okusya kati waali kintu yakikwasaganya outlook on life, Karen. nakyayitibwa Karen Rock ati wano weekoma munaye wembeera You and the boy on your own out here? goberawo ne mutabani we yekka After Carl was born. bwe namala ozaala omwana oyo bba nanzirukako omusanga wangu Boss. naye ate teyafiira yeyafiirwa sifa aba afiirwa Anything I can do. waliwo kyesobola okuyambamu Carl never gets any phone. mutabani wange tatayafuna masimu g'ebweru Get a phone call. kijja kuba kisakwega kijja kuba kyasanyu singa lunaku lumu omukubirako simu kyengenda okusaba Number on it. kuliko enamba yaffe eyawaka yiyo My phone's a damn nuisance. manye amasimu kasasiro mwere kyagala amasimu And them people on cell phones ought to be shot dead in the street. nze ngamba singa abantu bonna baba bakutta amasimu babakuba ebyasiri bafiira ku nguudo tayagala amasimu yenza amaaso eri ekito kyabasooka kita wayi jangu waneeno omukazi olwazaala omwana omukyala amuddukako How'd you like to be my faithful sidekick olabye otya singa ofuuka saidikiki wange mukubba banka in 3 territories? kwegamba twakamba territories mirundi 3 batuyiga Railroad Pinkerton's hot on our trail, amigo. laba How do I be Diego? kati ngenda fuuka ntya Diego Lose the bunny hop. kyoba okulalekerawo okukongojjanga akamyo mugambye ogenda fuuka saidikiki wange tubye banka batuyiga ogenda kubeera Diego Shatana nekikwatekuba ekidda gunda kisajja kyatubambi obudde bwetu akaalo bwe kati bwe kali simple olwo yeebase makuja yajja wayi wayogedde ku byempisa nekyebika tolina mpisa mukwebaka I'm touched by your concern. aya Thank webale kufaayo Saves me the humiliation of falling off the wagon. I need 3 words. neetaaga ebigambo 3 Have we met? twali tusikanyeko nyabo
Bashikanye kulumbe. Did I extend an invitation? Nakusabyeko jeno. I didn't think. Nedda. You know a lot of good words because you write stories. Njagala ofuna ebigambo bisatu nsonga kuwandiika Engereza enjawulo. Buli muwandiisi. What about imagination? Should I use that one? Kati nsobola okukozesa imagination ofuna ebigambo ebyo. Minimal. Can you teach me to write stories? Osobola okunjigiriza engeri y'okuwandiikamu engero. Awfully demanding. Naye mutuufu toli mwangu. All right, Spot. Gwe seewo bitolobojjo. Time for a morning dose. Jangu nsooka enkuwa eddagala lyo. N'atabula. Mutalaba. That's a good boy. Iye? How come you give him aspirin? Lwaki omu aspirin? Spot has developed some stiffness. Anti bagamba nti bw'abeera eri mu nnyumba y'ebiseera ebisinga alimu okwegolola. Bamusimba aspirin. Exactly sure, but as long as he thinks it does, it's half the battle, isn't it? Naye n'akawuuta. Mutwe yalengera typewriter. On a computer. Lwaki sokozesa kompyuta instead of okozesa mashini zino enkadde? Return for blessed silence. Agamba nti kompyuta ebiseera ebisinga ebeera nsirifu. Naye ate mashini eno bwe ngitunuulira. I like that you have to write a bit slower on him. Nze njagala twansonga ebiseera ebisinga kwegamba tekuwa speed oba owandiika mpola. The way the letters N'engeri to the paper. ennyukuta gye zeeruma mu lupapula. I like that you can feel as a genuine human being, don't Nkyagala okuba nga dda mutuufu empulira ebeera ya kintu kiramu nti owandiika. Oba owulira dda mutuufu ofiringa nti owandiika. Ate kano. Buckaroo. Bakaro. Buckaroo. Bakaro kyeki. Award for literary excellence. Eyo awaadi bagimpa for literary excellence. This Western novel, The Saga of Juba McLaws, presented to Monty Wildhorn. Wandika akatabo akali kakwata ku Juba McLaw. Cool. Did you give a speech when you The Saga of Juba McLaw. Ma'am, I did. Wawa speech nga bakuwadde nti ye. Webazaani. Other 3 bartenders. Yebaza mukazi we ng'ogassieko n'abaweereza b'omwenge 3. How come you can't walk? Kijja ki okuba nga tosobola kutambula? Who says I can't? Gwani agambye musobola kutambula? Why in a wheelchair? Lwaki oli mu kagaali k'abalema oba osobola okutambula? Wait. Osobola otereka ekyama. Even if they torture Ne bwe bankuba emiggo 8. Attempting to defraud the Liberty Mutual Insurance. Ekituufu kiri nti njagala kubba ba insurance. What's the fraud? Defraud kyeki? Snooker, fleet. Kwegamba kufera, kubba, kubuzaabuza, kubulaakanya. Osobola okutambula. Run. Nsobola n'okudduka. But I have to be careful. Wabula nyina kubeera mwegendereza. While I'm out for quick chat. Kubanga singa bandaba. Over. Ne bwe manjoginga bujogizi, mwayagala babba akakadde k'ensimbi. In state prison. Bagenda kutwala mu kkomera. For jail? Bakusiba. But what's jail? Naye ekkomera lyeki? As John Milton once said, the mind is its own place. John Milton yagamba nti obwongo kegamba kifo kyo kya njawulo. So what if those Liberty Mutual boys look? Kali bafaanana batya abo bali Batemicho boys? Oops. Babeera mu masuuti. Suits, huh? Bambala amasuuti. Babeera mu masuuti. Okay. Teach me about imagination. Kati bw'onjigiriza kye bayita imagination. People look out. Then nja kulingiririzaako baleme kubaawo. That might be asking too much. Awo banga asabye ekinene. Pay you. Nsobola okusasula. 18 cents in cash. Nsobola okusasula nyinawo obusimbi bwange. And what exactly would you want for your money? Kiki oyagala mu ssente zo? I want to know where stories come from. Njagala kumanya sitole zivaawa. You want a mentor? Oyagala mentor? A what? Eki? You absolutely sure you want to Okakasa wandyagadde okugezaako okuyingira mu bulamu obwo? I'm Buterevu. Ndi nkakasa. lost in there and not be able to find your way back? Bw'otuukayo oyinza okubulirayo. that I'm fearless. Nze kukola awaŋŋambye ndi wa ttabbu. Siri mwangu. So we got a deal? Kati tulina ddi? Bond. Buterevu. When's my first? Tutandika ddi? At it. Lesoni esooka ewedde. Huh? Edde? I can't walk. Sisobola kutambula. What do you mean? Kiki otegeeza? Can't walk. Sisobola kutambula ge mazima. Boring. Just mbadde nkuyiiya. Really? Okakasa ti Buterevu. You're kind of a jerk. Nyate oli wambwa. Did you picture me running? Naye okubyemu akafaananyi nga ntambula. Nga nziruka. Yeah. Yes. Did you see those men in suits? Olabye buli obusajja bwegambye obw'amasuuti Liberty Mutual boys? Yes. What did I? Nange mbulabye.
That's imagination. ekyo kye bayita imagination. Ako sikategedde. That's dismissed. Class dismissed. Essomero erisooka liwedde. Okay. Kale omuntu teyakategeera bw'atuuka ebbali Still think you're a naye siri oli wambwa. Fair enough. Kimala awulawo si wabi. Kalino kakasi katu kakwate kubone keeyongerayo. Twadde bali mu kyalo. Ku kyalo do waliwo we batunda obutabo. Mukazi wa kyakwa kyabasooka akwate kubona gye ye gyasika n'akatabulodi kyawandika. The Saga of Jubo Macron. Kano Last wild horn there. It's gonna ogamba ki it's discounted because it's missing the last page. kana akatabo ngenda kuwera ku discount lwansonga kamisinga page esembayo. Okay, I'll take it. Kosi wali buzibu nja katwala. Gwe kuba osimba. What would you say if we extended dinner in Mulabye mutya senga local author? Mr. Wilhoni tumuyita ku kyeggulo. God. Katonda wa. It's worms, Mama. Flora, Flora just teasing you. I think it would be good for Muli yamugamba ali ensiringanyi ko na Muli yali akutiisa. To happen. He needs a ramp. We're not exactly handicapped. Omusajja ajja kwetaaga akatindo ffe tetusobola. Finn. Let me Muli yagamba nze nsobola okazimba. Dad, Ye Finnegan yali musanyufu. at dinner tonight. Taata akubye essimu oba osanga agenda kujja kukyegula ekkiro. Hi, Dad. Gamba ki taata? When am I going to see you? Na mutuufu ngenda kulaba ddi. The weekend of Flora's birthday. Tell Daddy yes. Ngenda kwate kuba ojje ku birthday ya Flora. It's in August, baby. Egenda kubeera mu August. Soon. Mu bwangu ddala. I'll call him back. No, he wants to talk to you. Ayagala kwogera naawe. While I'm driving. Anti nvuga munayi sijja kwetaaga kwogera naye. Use our summer athletic program. Kati gwe ngenda sooka nkuteeke mu kiyitibwa Summer Athletic Program. Sure you are familiar with. Kati ngenda kusooka nkutwale mu muzannyo kana akapiira ke nkutte ka baseball. You may be interested to know, sir, that before I lost the use of my left arm, Njagala nsooke kunywa ebifo ng'omukono gwange guno tegunafa nze nali kabaka mu kuzannya baseball. my affinity for this wondrous Kati mwagenda muzannyisa omuzannyo gw'embu oguyitibwa fake. N'akanyoga. Bitolobojjo genda okima omupiira. Ono ye teyabimanyira ebyo gakyani gw'otuma. you. I blame Dave for that. Kirabika tosobola muzannyo awo ojja kunenya Dave sijja kunenya gwe. I fetched the ball. Guno gwe mulundi gwe ngenda osembayo kima akapiira k'ombwa gwe. Muto yaleeta ensimbi. Start what? My imagination. Anti njagala kutandika imagination yange. Sente zo zizo ze nakusuubiza okusasula. Okay. No time like the present. Aya, What do you see up this street? kiki ky'olengera ku luguudo luno? Nothing. Tewali kyendawa. Okay, try telling me what you do. Kati mbulya ki ky'otalabawo? Eki? What don't you see? Kiki ky'otalabawo gwe ky'oba ngamba? Work with me. Njagala tukwatagane. Mind's eye. Njagala liiso tunule mu ndowooza y'eriiso. Well, I sure don't see no cowboy riding. Ayisaawo mu cowboy avuga falaasi. For Jubal, you'll never Bw'oba onoonya Jubo Macron togenda mulaba. Lwaki? for your own things. Lwaki tokuliyetinga bibyo? Syagala otandike bye nawandiika. Kati mbijjewa. Gwe tunula. Gwe ngamba ky'otalaba. Yagala kayigiriza imagination weebeera. Gwe nakusasudde ssente zange. Making things up, kiddo. Ati nze ni mulungi mu kutuukiriza kye nneeyama. Please. Aye naddala mu butuufu nga ndi ku deadline. Or I want my money back. Gwe ssebo nina end of summer. Bw'oba tomaze kunjigiriza njagala ssente ojja kuziriza ssente zange. Okay. Ate kiki? You're invited over for. Maama yakuyise ku kyeggulo bayisaawe mu okwate kubonojja. Kakimugamba ne Allah. Oh dear. Yesu Kristo fudde. Kagambyeko kagenda namuzimbira akatindo. Tuba tuli wano Karo yajja. Buli kasira yaba akongojjanga kamyo. Najjukira. I'm not Carl. Nze sikyali Karo. Diego Santana. Ndi Diego Santana. Train robber and faithful. Train robber kabaka. Sidekick. The man Sidekick wani kono oli omwami abeera mu nnyumba ya Dog Dave. you doing? Okola ki? Something right for Monty. Nzimba katindo ka Monte. Man. Monte ya. Dave's. Omwami abeera mu nnyumba ya Dog Dave. Good. Then you can help me build this. Kati nyamba tukazimbe tukamaliriza. Hey, Uncle Monty. Uncle Marty. Just calling to see how that whole... Eno yakuba yesimu asooka amanyi rodi wali. Ngamba nti kubya essimu kuwuliza kumanya bwoli. Temporarily postponed. Ekyokwetta kiri temporarily postponed kwegana kyongezaayo koko.
has been extended for dinner. bampise ku kyeggulo I've accepted. era nzikiriza. The beautiful woman from the roof? Ogamba oli omukyala omubalaga gutwalengera waggulu ku batiti ye. Eat. Ogenda kukola kikulya. Pick some flowers. Funayo ku bimuli nno. Conventional. Kyo tekyetaagisa nayo byokola nkadde. I'm guessing you didn't call Joe Viola back? Ndowooza Joe Viola tewamukubidde essimu kono What kyamukubidde. he has to say? Wadi mukubidde alisi n'owulira kyagamba kono kyetaaga. Uncle Monty. Not Uncle Monty. interested. Yeah, okay, bye, Uncle Monty. Kale baya Uncle Monty bannange. Era bagwe. Bamuyise ku kyeggulo. Abagenda bwaki abasooka yetula ebbali bundabirwamu. Azza amaaso ng'amezezza omulevu. Yajja ku kyeggulo. N'abagambye tuli kayitibwa family movie. Tulika family movie. Buba bugenda mpola naye nga busufu kamala. Paul, it's improper to arrive empty-handed. Manyi mulaye tekiraga mpisa muntu kumuyita ku kyeggulo najja ngalonsa. Va ku baana ab'ewaffe. Quite a unique gift. Kuleetera ekirabo amuleetedde ndabirwamu. Do come in, Mr. Wildhorn. Nira kusaba okwateko oyingire munda Wildhorn. Didn't think you'd mind if Spot came along? He's always... Nalowoozezaamu ndowooza temukinamu bizibu butolobojja okujja. Why, thank Ofaayo singa ntwalayo ekoofiira yoti kali. Please see Mr. Wildhorn to the table. Njagala mumuteeke ebbali ku meeza. I had a chicken do me wrong. Twafumyeko koko n'enkoko sigirinaako obuzibu. Nga basula bbali kutandika kutwala byakatika. Like a book is a friend that does what no friend can do. Lwadi muwandiisi wa butabo. Think. Wabula okusoma akatabo kintu kisufu nnyo kama lwa nsonga. Wine, Mr. Wildhorn. Kakola seyawo kyandibadde takola. Neil, Kakuleetera okwega kakuyamba okulowooza. my way. Mu ngeri y'ekisirisi. Maybe a glass of wine might be in order. Ono yasaba amuweka wayini. You'll have to excuse me if I don't get up. Bwe naaba sisituse munaye onoosonyiwa. Saga, Mbutanywa nnyo. it's really cool. Nafunye akatabo ka Jumbo Macro, The Saga of Jumbo Macro. Kasufu. Because it didn't have the last page. Bakampadde ku layisi lwasooka kandi tekalina peegi esembayo. And to rewrite that page anyway. Eyo peegi tolina kyomisinga kye nali njagala kuddamu giwandiika. I love horses. I used to... Njagala nnyo efalaasi. Natera ng'ovuga efalaasi mu biseera ebikadde. Good horses have the dream. What's the other half? Your knight in shining armor. Yamugamba nti okuvuga efalaasi ebeera half of the dream koona ate These stories about eri half endala eriki. Flora loves... Omuntu kyava asooka abuuze wandika ku njovu. Reliable source when it comes to pachyderm. Manye ebiseera ebisinga siina soosi ntuufu bwe kiba kikwataga ku njovu. who rides alone. He didn't have much choice. Lwaki Jumbo Macro yateranga kutambula ko teyalina kyakusalawo. War. Yali ava mu civil war. Access to be Akwate kuba okudda ewaabwe. Yasikane waabwe family yonna bagisse. he could bring himself to mention the ghastly sight that awaited him when he arrived back at Katonda watu. What happened? Ki ekyatuukawo? the raiding party. Bakomanki baali basise family ye yonna. Shot. Komanki baali ba Red Indians. Miseera bateranga bayita bakomanki. He found his beloved mother outside the cabin. Her head, Tandika okwogera ebitiisa. her stomach ripped open. Remember, girls, it's Mujjuke just... wama jasi lugero bugero. That's the story. Jasi lugero bugero. I only meant that it didn't really happen. Kyemba neetegeeza mbu tebyatuukawo. It happened to Jubal. Byatuukawo eri Jumbo ssebo. Mashed potatoes, Mr. Wildhorn? Nkusiime mashed potatoes. Sweet old place you've got here, Mrs. O'Neill. Kafo kasufu koyina ano mu kyalo Niiru. Parents, and then my mom Kaali kabazadde bange. was here growing up. Mama wange. For growing up in the city, but instead I'm being held prisoner here. Nange kulaba nali nteekeddwa kulya mu kibuga naye kati baakwattira ano ng'omusibe. Are you ready for my 3 words, Mama? Oli mwetegefu owulya ebigambo byange ebisatu maama. Can I be excused? Ngendeko nedda. I had Finn. Wamagenda maaso fin. Ekisooka imagination. Process of forming a mental and Process of informing perceived by the... ebifaananyi ebiri mento mu mutwe. Besides being the most powerful force ever made. Ate ye force Katonda gye yali atuwadde ng'abantu ey'enjawulo. 2. Kyokubiri Bamboozle. bembuzo. To deceive or get the better of Okulimba trickery. oba ogenda mu maaso n'ogezaako okubuzaabuza omuntu n'omubba. And your third word? Ekyokusatu Mentor. mentor. A trusted counselor or guide, tutor. Trusted counselor oba tutor. Kiga omuntu yenna asobola okuwabula kugaidinga mu ngeri ensufu In the summer? n'okusomesa. Party. Or he doesn't want to. Finnegan. Finnegan. It's August 15th.
wamanga 15 agasimu wala wangu na ina mazaliwa. I greatly appreciate being included in your celebration Isimi okubanga mutufu batadde mu kujaguzako. day on my calendar. Akatuse ka mama ke bigambo. Wabula kashya ku bigambo. Lodi bwe yajja akabulira apola nga akanyonyola. These three to know. Kali kabikwata. Do you appreciate music, Mr. Wildhorn? Osima music Mr. Wildhorn. Buterevu. In my younger days, Mu biseera byange bikadde nga sitaba kubira muwandiisi gye gwala nayina eddoboozi eggoogofu. Would you like to sing for us? Wandiyagala otuyimbiramu. No problem. I do. Nsobola okuyimba. Be excused. Ngene nkojobe nedda naawe. Omwami agenda tuyimbiramu ate ogenda kojoba. Oh, Captain. Yatandikira ffe tuli embate ento. Country Tamanyi kubala. Tubala nga tuddamu. in. Emubiri satunya. One. Ero nadyo sirumanyi. Play something you do know. Kati kwe kyoba okola play nga ekintu kyomanyi. Well, it's not a song exactly. Kika kyengenda play nga kigamba nti oba luyimba. Here goes. Wabula kitambula bwe kiti. Genda maaso n'okusuna ennanga. Rodi yasiiki anaawuliriza. Nga mutufu mukazi watubambye agisunya mutima. Kyava asooka kakana n'asigala nga akatulidde kannakyala. Waawo. Yawuliriza n'atwala obudde bwe. Nekyagera okuwuzika bw'ati. Waawo. I would leave all my windows open to hear that. Mu butuufu nsobola okubikkula amadirisha gange gonna okuwulira akaziki ng'ako. Use. He's telling me I've outstayed. Butolobojjo sirabika ayagala tutawanyike tuluddewo. Mr. Wildhorn. Oh, but Kato kamusimula Haga. I'll be ready first thing in the morning. Ngenda kubeera mwetegefu ku makya. Lwaki? Dinner. Olina okunsomesa. Okay. Webale kuzijukiza. Ade neerabidde. You can clear the table. You too, Willow. Abasigadde mugende mutegeke emmeeza. Mrs. O'Neill, Mukyalo Niiru. I want to thank you for a very lovely evening. Njagala nkwebaza akawungeezi kompadde. Heard Beethoven's Pathetic. Mbadde ndudde n'okuwulira Pathetic Sonata eya Beethoven. The piece. Ensikiriza piisi obadde ogimanyi. When I was writing, I listened to all kinds of music. Ebiseera bisinga bw'oba owandiika kiba kikwetaagisa okuwuliriza music ow'enjawulo. Kapiisi nakyakabadde asomero lya adde akamanyi. Yasooka n'amuyita ssebo. Why'd you stop writing? Lwaki walekerawo okuwandiika obutabo? Same reason I gave up religion. Y'ensonga lwaki naviira ddala ne ku ddiini. God confided in me. Lwa nsonga Katonda yandaga nti tanfaako. George Jubal McLaws ever love a woman? Ddala mutuufu Jubal McLaws yali ayagadde ku mukazi. Jubal always got the girl, but Jubal yafunanga abakyala. fell in love once. Wabula yagwa mu mukwano mulundi gumu gwokka. Some. Did they live happily ever? Baali babadde mu bulamu obw'essanyu lubeerera. He lost it to the influenza and cattle war. Okusinziira ku influenza eyali mu nte. He never fell in love after. Kyogamba teyaddamu kugwa mukwano ng'omukazi amaze okuvaawo. Bwe kikyolowooza. I think Nze ndowooza Jubal has quite a hold on you. Jubal amaziba gali sirabika yakwatako. Things I couldn't do in the real world, Ebintu bye saasobola kukola mu nsi eyaddala. I do on the page. Aliisi nasobola ogezaako biteeka ku mpapula. Good night, Miss O'Neill. Thanks for the chicken dinner. Sula bulungi mukyalo Niiru webale akaboozi. You owe me a toast, Mr. Wildhorn. Nkubanja katosi Mr. Wildhorn. Aya. Your behavior tonight was exemplary. Enneeyisa yo ebadde essufu ekyo ky'olwaliro. Gonna lift the ban on farting. Era ekyokwata katima kati nkusonya osobola okwata katima w'oyagalidde. Born in Halifax, who's Welton Country Quarters. Bano bazimba Craft. Hang to herself one morning and her gardens. Fetch. Genda osimye akapiira gwe butolobojjo. Maybe it's the word fetch that doesn't Oba osanga ekigambo kukima katolobo gwe tokirina mu mutwe gwo. will stimulate some long dormant instinct. Bwe bituuse katugenda kuteekamu embeera. Genda. Mbwagenda mugaba ku byangu. Move. Leave. Vamush. It still just looks like a street.
You're holding back. Nego siabika wesi. I can't do this. Nze sobola kikola nawe sobola tebereza bitaliwo. Osobola. Well, the word about town is that I'm known to consider earthworms some. Okusinzira ku kyempulira mu kibuga banga ndi ensiriŋŋanyi. Where did... Embozi yagireta wakijjawo. Nyina abapa amawulire. No, you didn't. You know, it's just... Justin, kono wali okozesa imagination ekyo kyenjagala. Nga bwe wagamba mu ndi ensiriŋŋanyi naye ng'okimanyi sizirya. Kati ekyo kyenjagala njagala oteebereze. Luli akwate kuba okudda. Mutuufu alina obulamu bwe yasika neno bwe yali tasuubira. Ate nga bulina engeri gye bumuyambye. Alinga eyajja eno gezaako okuddamu okwezimba. Rehabilitate. N'ebizibu bye. Ekifaano kirabika eweddemu Katonda wa. Kali kasigaddemu nako n'akafuulira ddala. N'agamba ayitibwa Morgan Freeman ag'obuzaali. Kali agera okuzza amaaso kyava alengera oli. Diego Satana. Kyava asooka alowooza n'ajjukira omukyaki yamugamba. Mwana we busyanga abawo talisivinganga ku ssimu. Is your boy there? The boy? Oh, hold on. Linda kotovaako. It's the phone. Why essimu? What is it, Mom? Kikyate maama. For you. Eno essimu bakubidde gwe. Inze Anion. Oh. Ati manya. This is Carl Loop. Carl Loop. Must have the wrong number. Yali kakubye wa kyamu. Diego Santana. Noonya Diego Satana. Diego Santana. Yenze Diego Satana. Saddle up, amigo. We're setting up, amigo, tugenda kutawanyika. Into town. Tugenda mu kibuga. Why? Always wear a white hat. Kikwetagisa okuba ng'oyambadde ekkofiira enjeru buli kaseera. So the folks can tell the good guys from the bad guys in case of gunplay. Ate ebiseera ebisinga y'engeri gy'osobola ogezaako okwawula abalungi ku bakyamu. Singa ebyasi bitandika. Good thinking. Kisaatu yakiwa kampani mpola. Now, if you'll be kind enough to slide the case of spirit, Kati ngenda kusaba osooka osindikire be concluded. keesi ya ku luno yajja yagula ssebo mudidi. Looking forward to it. What happened to the Slim Jims? Ki ekyatuuse ku Slim Jims? What's your income this year, Monty? I estimate my gross income at 30. Kati bw'atuuka ewakanakyala kano kayitibwa kakaleni kakwasaganya bya misolo. Mahmoud. Kamubuuza. Sometimes I want to pull my pants down. Ebiseera ebisinga amanja gakugjamu mpale. Nange bwentyo. N'asumula akadrink. Yaguze ecupa kati mudidi yaguze ekyalo. You gonna drink all that? Kyogaba byonna ogenda binywa. I have every intention of doing so. Ati nyina ekigendero ekyo kikola. Lwaki? Because I'm a drunk. Lwansonga ndi mutamiivu. Kyekyo lwaki? Get drunk enough, you'll cry over anything. Ebiseera ebisinga bagamba nti bw'otamira osobola okukaabira kyonna. It's a useful way of getting to a place. Era ebiseera ebisinga okaaba y'engeri ensufu gy'osobola okgenda mu kifo kono kifo kyate. Now look out there and tell me what's not there. Mbulira ki ekiri awo ky'otalabawo? Yangwa. I see. Ndaba. Ndaba a girl. Ndaba omuwala atambula eri ku mazzi. What does she look like? Afaanana atya yaani? She's 10 years old and Alina emyaka 10 egy'obukulu. What's she doing? Akola ki? she's looking behind her. Atunudde mabega we. Why? Lwaki atunudde mabega we? There's a man following Lwasooka aliyo omusawo amugoberera. Omusajja. What's she do? Amukola ki? Adduka mukazi wattu. Yadduka nnyo omusajja ng'amugoberera. She gets away. N'atuuka.
She runs to her neighbor Al Kaiser's house. Nadduka mu kafo ka Alkaize mabega. That guy gets there. Oh, Neyekweke. sneakers lying in front of Guy watuka yashikana sneakers ziri ku mulyango kumeka omwala mubuziza. She jumps out. Nakwate kubona yetura namuyitako emabega namukuba ekigi nayitawo n'agwa wansi namugalirayo namala nadduka n'agenda ng'awoga n'omuwala. She grabs the rake Al Kaiser keeps by the door and slides it through. Then nakwate kubona agende wa Alkaiza natandika okwono oluggi amuzukuza amugamba vaayo kireesya gyakigaliddeyo. Congratulations. Just made up your first story. Carl, look at me. We always Good instincts. Or from your own experience. Or drawing up from your own experience. You work me too hard. Okay. Kali. Kava wakasanyifu bambi kambulidde ka story. Rodi yewunya. Gamba wow. I'm one hell of a mentor. Then we bituse kati nange nekakasiza ndi mentor omusufu. Akana kambulidde olugengana yali attentive awulira. Kali agera kuza amaso nalinga typewriter eno. Oluvannyuma lw'akasisi akawanvu yasooka n'assaamu olupapula. N'atandika okugenda maaso n'okuwandiika. Kuba amapeesa mpola. Ye agambye nti bw'okozesa kompyuta engeri gy'eri esirifu. Tekuwa kwiga teyina ngeri gy'ekuwa moral. Kakasamba owandiika naye sound eva mu typewriter n'engeri ebigambo gye byeruma ku lupapula ennyukuta engeri gyezeeruma ku lupapula kiina engeri gye kikuwa feeling ne kikuteekera ddala mu concept y'okubeera nti owandiika kyekyo lwaki ayagala nnyo mu typewriter buno enkola enkadde naye kyeyawandiika ekyamusanyusa naye kati olwaleero mazaalibwa gakali akati akayitibwa kafulala. You know that dance hall gal, Miss Gussie? The one that runs the saloon in all your books? I do. I'm surprised she and Jubal never got together. Surprised too. Who among us true? Asizira katabono ke yawanika. Jule yatiranga kuandika kuba westerns. Right, sir. Tiranga kuandika kungeza ba western bano bavuga farasi bugasiko ne bilaba cowboys. Keteta ba cowboys. Ibala batiranga zita saluni. Una madamu gama nti okusizira mu katabo mu kasaluni omwale yali akolamu. Wow. Ne unya lwaki Jumbo Makroti yasobola kubojja naye muziki. There by 3 o'clock. Why ngenda kutema ba isa mwenda. Itwate sizo ngenda kumala uru nako. Anti waliwo abanita geri saa 10. Kasulasu. Dikura siba yagala kutema. Mama, look what I made for Flora. Laba kyenkoledde Flora. Oh, okay. With that, be careful with that thing. Bera mwegende zana cho. One-eyed daughters. Okay. Igamba Sandy agadde kubeera na muwala nga alina eriiso limu. Oh, excuse me. N'osonyiwa kasooka ekwata essimu eno. Jack, where are you? Sikyako oli ludda. Abaana mazima bali wano bakulinze. All right. Kale. Hey, Flora. Flora! It's Daddy for you. Yango oyogere ku ssimu ono kitawa ayagala kwogera naawe. Lodi ali wano asirise. Mukyala yadda. Yabadde asitulira tata abaana oba osanga agenda kujja basanyuke. I don't know why I'm always surprised. I guess I keep hoping for the sake of the girls. Yagamba simanyi lwaki ebiseera ebisinga mbeera surprised. Wolwa kuba mba nsubira ku lw'abaana. Anti mulayi tagenda kujja. Hey, baby girl, let's go jump. Wama tugere tubuukebuuke. Kato kanyivu. Kabadde kasubira okulaba ku kisaayi waako. Stay with him. Willow, we are not doing this again. Willow tetugenda kuddamu kaayanamu kino nateera. Did you want to help me? You know, he can't even show up for his own. Tasobodde wadde kwata kuba okujja ku mazaalibwa ga muwala we. Anti oba osanga tayagala kujja lwa ggwe. Tayagala kulaba ggwe. Katonda wadde. Why don't I just go and talk to Flora for a minute? Lwaki sigenda lisi nefuna engeri gyenkangamuko. Dakiika ng'emu. I'm looking for the birthday girl. Noonya birthday girl omundabiddeko. Find her? I'm the birthday. Nze birthday girl munange. Kirungi.
I got something for you. Waliwo kyembadde kuleetedde kyekyo. Birthday present. Nkuleetedde ekirabo kye ekyamazaalibwa. Kiki kino kinaano. Happy birthday. Amazaalibwa amasufu bambi. It's a story. Lugero. About what? Lukwatagana ku ki? Elephant name. Lukwatagana ku njovu eyali eyitibwa Tony. He was a friend of yours and he asked me to write it down for him. Ati munaye Tony engeri gy'aliyise awange yaŋŋambye kwandikira olugero olwo. He sure is. Thank you so much. Weebale nnyo ate oba bannange. Maama! Kadduka kasika ne maama waako laba nno Diikula. Diikula yajja ebbali. Man, that is one hot lady. Butuufu akakyala ako kabalagavu. I'd never let her leave the bed. Singa kaba kebase nange basobola kakkiriza kuva mu muliro. Yatulya Diikula nga mutiru. Hey, you like magic tricks? I'll do one for you. Bwe oyagala obujogolo nsobola okukolerayo kamu. Yeah, Mr. Lwaki tobula bubuzi n'ogenda? Call me Mr. Clown. Tompita Diikula. Be the amazing Ted. Nze ssebo ndi amazing Ted. Kale ssebo Diikula. Gasiya kugayi tompita Diikula kyokka ompita Diikula. Gayitize Diikula. Bayitibwa amazing Ted. Magic time! Aya kasya kabufuusa ngenda basabula mukwatiko omukuŋŋaane wano. Point to my hands and relieve my arms, huh? Yaga mutulye engalo zange mulayi kyesobola okukola. Likes rabbits. Kyayika si mukugu. It slipped. Muto bambi. Bwagira bwati effumu lyasekula ekinanga. That castle's how I make my living. Eyo kasose mwenzi gy'amagye gange. Get away from there before you make it worse. Katonda watu. Diikula y'ekyanga. What the hell is he doing in there in the first place? Yabadde akulayo kyoyo omunene. Pounds. Ekintu ky'abaana ogutaaguzitowa pawundi nga 8 kati kubadde kukolayo kimunda. Pounds have lawyers? You better think again because you're about to be here. Nze mbakakasa mugenda kufuna obuzibu okuva eri balooya bange. Lodi yasekwa bweti mu bbanga. Reach for the sky, you mud-sucking yellow sidewinder. Bwekinankananka gwe. Easy, man. Shit, don't shoot. Tosekula kwegayiridde. From the parents on this one. The amazing Ted or Mr. Clown Ono Mr. Crown oba Diikula. on your tombstone. Oh, tombstones? What? Ge mannya gajja okuwandiikibwa ku ntaanaayo. Continue your useless existence. Ebigambo byo. The urge of sincerity. Okubeerawo ko wano nga tolina amakulu ebigambo by'okosyeera omwana olinnyaga mumwetondere. I'm sorry. Ali nsonyiwa munnange. Mugambye yetondere Finnegan. Nsonyiwa. Get. Kati sulayo bula. Gasiya. Birthday cake, anyone? Waliwo ayagala okufuna birthday cake kono w'amazzi. Did you have fun today? Onyumiddwa olwaliro. He shot my clown. Oh, baby, Mr. Wildhorn didn't really shoot. Yabugamba Mr. Wildhorn yakubye Diikula wange. Wanted to get his attention. Ate teyamukubye yakubye ekyasi mu bbanga oli asobola okulabayo. I don't see why not. Osobola okunsomera ekirabo kyange kye yampaddeko tewali tabu. Once upon a time, Awo olwatuuka. I had a finely tuned piano. In an old house, there lived a family of mice. Agamba nti enjovu This could possibly one in the world eyitibwa Tone balina amaka be baali babeera omwali piano. that wisely Naye ati waliyo obumese. in the Cheesecake Factory. Kati okusinziira ku ngeri gy'awandiisa olugero. Their home Yaluwandiise naye ng'ate lulinga olukwatagana ku famire ya Nakyala O'Neill. down on the keyboard. Nakyagenda osuuba nga sitole kwegamba agifuna. That was the cat that lived in the house with them. Is the cat gonna eat the mouse? Kyogamba kapa egenda kulya emmese. Let's hope Mr. Wildhorn isn't taking the story. Katusuubire nti Mr. Wildhorn olugero taluvuga paka eyo. All right. Thank you. One day, Lunaku lumu brightest of summer mornings, the littlest mouse emmese ento at the front door. kwate kubonekera ku luggi maaso. She opened the door. Neggulawo oluggi. Standing before her was the grandest elephant ever seen by a little mouse. Egenda okuzza amaaso ng'erengera enjovu bwaguuga. Pleased to meet you. Yali erabiddwa. I heard Kati omuntu atandise okusumagira. where it was coming. Tandise okwebaka. Tulo twamutwala. Wabula nakyakagero ssebo kamukutte. Tony, Kyava asiga ng'agenda mu maaso n'okusoma. by night. Naye okussya ku ngeri gy'akawandiise. Alinga yabadde awandiika ku life story yaabwe entono gye balina sofa gye bakafuna. Life story yaabwe ensiikana yaabwe. Lodi engeri gy'ensiikana famire y'abantu.
When it was, nabiki ebiri mu family y'abantu byerabayo she scampered all. yawandiika naye nga katambulira mu format ya mese ng'ogasseko nanjovu. Tony Trump. Mukyala yasoma. I think this elephant likes me. Nze ndowooza enjovu eno enjagala. Era omukyala okomekerera ng'afunyeemu amakulu g'abadde asuubira. Kali gwe ssebo Mr. Bitolobojjo. Well, I suppose I could smear the ball with peanut butter, but oba osanga akapiira nkateekeko peanut butter lwojja okakima. mine. Agenda okuzza amaaso okwekkaanya. Mukazi azimbye karwafu. Oh, this isn't your first raft, Mrs. O. Ndowooza kano sike karwafu kakasooka. With a little help from Diego Santana. Mwana wange yakazimbye buyambi yabujjeri Diego Santana. Bali wabbo. Them into town for some ice cream. Bagenze eri mu town funa ice cream. It was a plot. Lwabadde lukwe. I could finish the raft. Nsobole okumaliriza karwafuti kaabwe. She's had her heart set on sailing to the island this summer. Ayagala nnyo okwatikuba liisi ogenda eri Kazinga ekyeya kino. Kawala kakayitibwa Kafengan. Flora greatly appreciated the elephant. Flora yasimye akagero ke wawandiisaako enjovu. I was hoping she'd like it. Nasuubidde nti ajja kaagala. Made me read it to her several times. Nakamusomedde enfunda eziwera. She asked me Nambuuza to write more Tony stories. bw'oba osobola okgenda maaso n'okumuwandiikira stories endala. Toy stories. I wouldn't want to disappoint her. Sandyaga temunyiiza munange. Kuba nena kyana yatwaliririjjaako obudde. Kimuwa kegamba gasi n'asoma. Kali aba atudde bali kyabawulira. Ali wakaawe. Ng'omukyala si bali mu kusuna nnanga. Monty, it's Joe again. It's really important you call me back. Mukazi seba abeera eri ng'asuna ennanga ng'onaawulira. Kakazi ako kalina kye kanoonyaako. Budde bwateekeera. Willow. Willow. Nze sigenda genda naawe. The adventure of a lifetime. Tuwandyagala liisi kwatako bugenda ku adventure y'obulamu bwaffe bwonna. Out her big sister. Wandibadde liisi ogezaako muyamba kwagwe muganda we omukulu. Ati fine. Ne bajja nga basiira basobola otuuka ebbali Kazinga. Nabagamba efirika yitibwa Magic of Belle Isle. Tuli ka family movie ka drama. Naye nga ku lw'omukaaga tugenda kulaba akasima akayitibwa East. Tuzze tukalanga. Tugenda kulaba akayitibwa East. Tugenda kulaba akasima akayitibwa Syrup. Will you push me, Willow? Sure, Carl. Hop on. Musaatu. Wate kubona yeewujja ku kikinaka. Ihi wakuba no kerere. Push harder. Sindika nnyo. Lwamu sindika trooza yadda. Yasibira mu mazzi. I think I'm drowning. Kirabika nzibira kana. Hello, just stand up. Leka naawe eyo shallow situka. Banaye nzibira nfa. It's shallow. Ono naawe shallow vaawo. Not drowning. Badde nalemeddwa situka. Nakwate kubo namusitula. That was close. Kata. Mukasi watu yajja atambula Kazinga gye bazze. Tambuza amaaso mu kifo wonna. Waawo. Agenda okwekkaanya bw'atya abalengera. Waliwo engeri y'akasumunzi okulinga okuli essaawa. Bw'asimula bw'ati. Kyamwewunyisa mu muti muno. Mwalimu engeri y'akasanduku. Kabokisi. Wow. What is it, friend? It's a lunchbox. I found it on the island. Kyabaaso kambuuza kakyako kono munnaye kano ka lunchbox kasikanye Kazinga. Might not be anything good in it. This way I can think there's something good even if there's not. Do you know how stupid that sounds? No, it's like what mine. Nga simanyi kikiri muyinza okuba nga temulimu kintu kirungi. Naye Alice nteekeddwa okweganze kulanga endowooza mulimu ekirungi newankubadde siraba kabikkula. Willow tree. Don't open it.
tokabikula kero kabikula mulimu engeri y'ebbaluwa. Look, it's a diary. Mulimu ka diary. Property of Charlotte Riley, 7th grade. Kantu ka Charlotte Riley. Probably everything we want to know about her when she was a kid is in here. What do we? Kale linnya lya maama waabwe. Unagamba nti oba osanga kyona kitwagala okumanya ku maama waffe kiri muno. Kubanga akyali muto. Ng'amaze obatwala bebase yakuba ye n'akomawo emabega. Asooka afuna akatabo kano. Kiraze mu kadayari kaali ka maama we. Yagala customer list kubaako byamanya. Yatandika okuyisaamu amaaso. Gambye nti oba osanga ntujja sobola ogezaako okumanya ebikwatagana ku maama kubanga akyali mwana muto muwala muto. Kati bw'asoma yasiikana bambi engeri gy'ennaku. Kiyali ate tamanyi ku maama we. It's shaping up to be a considerably lovely day. Nawe siyayikala olusufu. More Tony? Wandiise Tony omulala? Yes, ma'am. Laura will be delighted. Nkakasita omuwala nga agenda kubeera mukyamufu. Good. Kirungi. Thank you. Weebale. Mukazi we yasinga okwagala buno Toy Story bawandiika. Lady has a way of making me sit taller in the saddle. Oyo omukyala alina engeri ssebo gy'atuuza n'empaavu mu ntebe eno. Look what Mr. Wildhorn gave me. Banaye mulengere Mr. Yeah. Who's turning the... Wildhorn kyampadde. Mr. Wildhorn wrote a story for Flora's... Yawandiise ka story ng'akawandikira Flora. Kakwatagana ku njovu. Linako. No, we'll read it tonight. Tugenda kasoma kyo kyalwaliro mba nkasomera Flora. Flora yawulira obusungu. Mazima mufo ky'okuwandika ebikwagala ku Jumbo Makulu kyokka awandika. Musimanyi Toy Stories. Awandika. Kwesabo. I'm calling you out! Nkuyita vaayo. You gave up Jibble McLaws for an elephant? Walekerawo okuwandika Jumbo Makulu mwe simanyi akakwandika njovu. In the back. Oh, now hold on. Mazima Jumbo Makulu amulyamu olukwe. I don't call writing about an elephant shooting Jew. Okuwandika ku njovu tekitegeeza mba muliddemu emabe. Mba muliddemu olukwe. I can't write what's not there. Sisobola kuwandika kitali. See what's not there? Kati ate gwe ng'onjigiriza ekitali. What's not there? Ng'ongamba ngende maaso n'ogezaako oteebereza ebitaliwo. You're a no-good drunk and a liar! Mu butuufu oli mutamiivu omulimba atalina makulu. Willow? Willow gwe tobitegeera ndeka. Kazi katokawuli obusungu. Mufo ky'okuwandika ebirimu amagezi mbw awandika njovu. My sister believes you're something special. Muganda wange alowooza oli kintu kya njawulo. Wabula ekyebuzibu oli kya njawulo. Never thought of myself like that. Ekyo mbadde sikyerowoozangako. Anti wandibadde okikola. You don't deserve Finnegan. Kubanga togwana Finnegan. You two make up because I'd hate to see you lose a friend like her. Nandiyagadde Lisi kwegamba ogezeeko ofuna engeri gy'okwatagana naye. Sandiyagadde ofiirwe mukwano gwa muganda wange. Muntu musufu. Wabula okusiya ku kyebabugali yeewuunya. Times talking to people wasn't easy for Tony. Ebiseera biri ebikadde okwogera n'abantu tekyali kyangu eri Tony. Fully delivered by the Ono yakimanya engeri gy'asobola okugezaako ofuna omwami oli kikyamulowoozaako. thing happened. Nga mukase kuwandika muno bu Toy Stories. They're too nervous to speak. Yabusomanga. Tony loved to waltz, and before he even realized it, he found himself waltzing with Mrs. Mouse under the warm moonlight. Katonda watu. Lodi seba ine engeri gy'abuwandika n'abussaamu n'okuwumereza kw'omukwano. Kati abaali wanaawulira akonkona ani? Genda okuzza amaaso. Expecting you. Jofayola ye yali azze. In a while. Especially to someone you've known so long. How's the book business, Joe? Kasi emirimu gitambula gitya? Yes, unless they can download. Bizinesi tetambula bulungi. You want to hold a book. You've got a dog. Oyina n'embwa. Yeah, I'm dog sitting for the summer. Anti munaye essama eno ndi mu kudog seatinga. Yeah, not yourself. Sober, you mean? Yeewuunya okumusikana ng'ali soba. And Amugambye nga toli. but right now, I'm Gwe. seeing things with a clear eye, and quite frankly, I like the view. Badde alina ebintu by'alaba ng'agamba birala n'amaaso amogi. It's your life. N'enkyukakyuka y'amaanyi eri mu bulamu bwe. Commission for that? Kiki ekikuleese?
I brought Luke Ford with me. He's waiting. Nzize ne Luke Ford. Ali nange. Ono Luke Ford muzanyi wa sinema ntiye. Gwenjogerako. Not to. That's what I was thinking. Luke! Luke! Why don't you join us? Come meet the great Monty Wildhorn. The great Monty Wildhorn. This, but Joe said it was the only way I might get to meet you. I'm Luke. Ingeri yokaje soro kusikana bitu waruka. Kumuzanyi wa sinema mwatikirivu. Kyabamusaba tule pembeni. Luke is the reason I'm trying to get a hold of. Yes, nga lwacha akasiaka noko nambade kwesibeko nga kubira amasimu. He's been rather insistent on acquiring the rights. Abada yagala funa rights zo. Izakatabuko. How about that, huh? Zanyi mu sinema. It was not for sale. Akatabu kange sikatunda. Hear him out. Likana usoko uzoma mikyayogera. Trying to make you a rich son of a bitch. Agenda kufura mugaga, rich son of a bitch. Uliyamuga kimundi son of a bitch. But thanks for thinking. However much is mugaga. Real fresh start for you, granny. Inutandi kwegenda kubera nsufu kusizira kula mukati boina. Monty, I'm a huge fan of the old. Monty amaziba kayisima nya akatabuke wawandika ku West. Akajibo macro. Njagala kazanye mu cinema. It's the best Western novel I ever read. Bring Juba to life. Mr. Ford, but Look Ford. Wife was already pulled off. This movie gets produced 1,000-fold. Isn't that? I appreciate you taking the time to come. That was the man to play Jubal, you'd be him. Most times, doesn't measure up to what's in our heads. You happen to catch me in one of those rarefied moments. It's always real life for us. This could be your last chance. Monty. Joe. Monty. Joe. Real nice meeting you. Musaya yasayogera ali simple mbigambo bye wabula ebigambo bibiri so constructive. Yo, next door. Ebigambo bye bina maturity sense. Ayogede bogezi kali ne kategera. To me, yani kashima. And it's a personal conversation. Mr. Wildhorn. Mr. Wildhorn. Pleasure not doing business with you. Kigamba. Chasanyo okubanga tedusobodde kwatagana bya business naye ko kamufunye ebigambo bekabi ayogedde kamutegedde. Couple of weeks. Obusayo banga kyokuveno kono weeks etonotono. Same as always. That's what I thought. No thanks, Joe. Tekinetagisa kupa majja. Naye agamweyo ku simbi. Mugamba tekyetagisa jjo. Wafi nakwate kuba yeyongereyo yawunya. Ngeri gyakikozeemu. Bamusikanya alina soba. Akengengeri aidengeri gyakatekeruda. Nawuliza nenda nakyasoboka tenakuzo takyava kunanga. Buli kwetulamu nga aginyiga. Jwira aginyiga. Wabula sound evaamu nekwate kubukolekere wa road. Kaduloli kyakola yagula wedinisa nadde bali mu kisenge ne yewaka. Naye nga awuliza ka sound akasufu kamala. Katonda watu. Mukazi asuna nango yokweli. I believe you owe me a token. Kati lava ebirowoozo ebitambula. Neil. Obugwagwa ng'atandika kulota. Shining on. Afuna ebiroto okusija ku sound gyawulira nakyala engeri gyanyigamu amapeesa ga piano. Bino byalota. I'd settle for more nights like this. Nakyamubuuza mbu kikiwandiyagadde mujja kwega kiwandiyagadde mulamu kono osobola osetulinga singa nfuna ebiro ebyefaananyiza bwe biti ebiwera. Yes, ma'am. Ne bagenda mu maaso n'okunywamu. Woman who captures your heart be like. Kirira mutuufu omukazi asobola okulya omutima ayinza kuba ati. Omukazi ng'atambula kuyingira mu kisenge nga bwe bw'otambula. How do I do that? Nkikola atya? It's sunny outside. Kwegamba omusana tebereza nti gwokya ebweru.
kuba etonyerero beefuyirira warm breeze. n'otandika okufuna akawewo akalimu olubuugumirize nga lujja ku ntumbu eyo bw'otyo nno bw'otambula ng'oyingira mu ruumu. Wow. That's some kind of walking I'd have to do to be worthy. Mu butuufu sirabika eyo y'entambula gye nteekeddwa ogezaako kubanga ntambula okubeera wate ky'oli oba kye weetaaga mu mukyala. My ears. If you don't mind, n'amatu go si mabi. Mrs. O'Neill, your ears look like they can handle the soft whisper. Amatu go gandabikira nga agasobola ogezaako okwasaganya akaama akagonvu. What would the whisper be? Akaama ako kayinza kuba ki? Be different every night. Kwegamba oba ogenda kufuna akaama kanjawulo buli kiro si ke kamu koba ogenda okufuna. Mbw amatu ge gamulabikira nga agasobola okwandolinga a soft whisper. Tebereza embwa zikuba manda kweri. Bantu mulina okwenyumiriza mu matu gammwe. Kati mbu yamusitula bagende bagubojje n'asituka kutandika okoona enguliko. Waawe wabula binaloota biroote naye nga bye bigambo byandiyagadde ogamba omukyala kuba bye bimuli ku mutima byonna byaloose wano bye bigambo byandiyagadde ogamba omukyala bimuli ku mutima naye tamanyi yafuna ne kyasi n'amusimula keesi mu kirooto kumbe makujja emuliko gasiyapatakujavavava ogenda nawe no byesaagala. Mr. Waldhorn, I'll be right there. Nzija pamwe dakika 2. Just a minute. Just dakika ngebo babiri. If it's too early, I can come back. Oba nkedde nyinza okudda. No, not at all. Tekikwetaagisa kugenda naawe nzija. Nzono. Mrs. O'Neill, Mukyalo Neil. what a pleasant surprise. What can I do for you? I have something of a favor. Yamuganzi wawo kye njagala okusaba. Much of an imposition. Bwe manga ddala mutuufu mbasi Last night, no favor. kusiya ku ngeri gye wakubye kapyana ekyo kyajjo tofaayo. I have to go into the city for the... Ngenda kwata kubogenda mu kibuga kisiikana bba wange. a few final things. Kwasaganya bintu bya mpapula ebitonotono. Wondering if you might stay with the girl. Simanyi oba osobola ofaayo osigaza abaana bange. You want me to babysit? Buyagala nsigaza abaana bo. Mind? Bw'oba tofuddeyo munange. No. Ng'abasibu tewali buzibu. Challenge. Mutuufu ekyo kimu ku challenge ez'enjagala osiikana tulabika. Kikino yeekaziza osigaza abaana wabula nakyabw'aba n'asooka birowoozaamu. And if you need to reach me, the girls have Essimu yange ndowooza ngibawadde n'essimu y'ekifo we tugenda okubeera. bed, but Mr. Wildhorn agreed to stay with you. It's okay, Mom. Kiryoke mama. Everything. Tusobola ogezaako kwasaganya buli kimu. Willow can watch us. Wira asobola ogezaako tukuma simanyi lwaki oleese ono. And I expect Kalisibo kamunyigidde. ladies while I'm gone. Bwe kansibe tumugera kweyisanga abakyala bwe mbasiriwo. Oh, don't worry about us. You go and fight your battle. Tofaayo genda olwa n'entalo zo. Amako genda gasiikana gali ttere. Okay. Omukazi watu agenda siikana yali baawe. Basobole ogezaako okwasaganya ebintu ebitonotono. Mu nsooka zaabwe eza difosi. Katonda yasigadde n'abatu wabula. N'asooka asirikamu. Who's up for some high stakes poker? Ani ayagala okuzannya poka. Deuces and one-eyed jacks wild? Kano kabuya ka mukoyi. Ate omukulu sikaati alina nnyo emboozi naye. Katoke kasigadde. Nze njagala okuzannya oyinamu meka. Mom, wait! Nasi aba agenda yakwate kuba gyamusikayo mugamba malindako. Is Dad gonna be there? Oza taata agenda kubaayo. Or is it just the lawyers? Oba ogenda sisikana balooya ba taata. Ayi saawa agenda kubaayo. Esigenda kulimba. Will you say hello for me? Oba omusikanye munamusije kono nja kikola. Tofaayo. I love you, Mom. Njagala osimanye nti kwagala maama. Yeewunya. Ate naye kwagala okamala munange. Wekayo ne kamusimba akafumito. Wow. Nga oba yasiga agenda yeewunya ki ekikatadde mu mbeera nga ki ekikaziza mu munda. Kiyagenda yeewunya. Kati baakwatikubo ne bajja ebbali. Lwali yasooka n'atambuza amaaso yekkaanye. Genda okuza amaaso kali nga kali wali. Kawuli obusungu okuli amusimanyi awandiika stories enjo. Ali ku Toy Stories. Mufu ky'okuwanika stories mu amakulu. It's quite an arm you got there.
Manyoka nyoga oli musufu. You ever play in the ball? Wali osanyeko ku baseball. Tekaga kugenda ikamunyigide. When I was 17 years old, When I myaka 17 ejobuku. 90 miles an hour. Zigwa sibo nali nzanya baseball. Nali kabaka. Got me a minor league contract for the St. Louis Cardinals. Ida kyanfunisa minor league contract. Played 8 Aba St. Louis. Memphis Chickasaws and the Portland Beavers. AA, AAA. Babu. My way up to the bigs at the end of a couple of seasons. Sibo nafuka ne waguru eyo. One summer day, Summer day mu. hitter. I was pitching the opener. Nali mpichingira aba New York. First batter steps into the box, Nuli gwali kusoko kuyingira ku kisaawe. and out of the corner of my eye, I saw the most beautiful Kali yali agenda okanyuga bwatiddiba agenda okuza amaaso mu nsonda ye. Nalengera omwalo musufu. the catcher, and I can't take my eyes off her. Nali sisobola kumuggyako maaso. Out in the first inning, but it was worth it. Era bw'ati bwe yagira bw'ati yakola ensobi. Ninga gamba kyali kigwana. Married 8 months later. Era myezi 8 ejjadde omukazi ne musikana. Tufuka bafumbo. I was all right with that. Nali sina nnyo nsimbi. For my 25th birthday, I got a call from the Cardinals. Ng'agamba nti Starter. ku mazaalibwa gwe ng'aweza emyaka 25 yafuna essimu okuva eri bakanozi nga bamugamba nti agenda kubeera sitaata gye bali. Headlight. Olw'essanyu eringi I ended up in this chair. nali nziruka ogenda osisiikana omukyala gwe nali nafuna. Waliwo omutombaavu yayita ku kitaala neekomekera mu kagaali. I was sure Mary would leave me, Nali nkakasa omukazi agenda kundekulira. when I almost wished she would. Wabula But ekyewuunyisa mukazi wattu bambi teyanvaamu. she used to tell me, Yateranga okuŋŋamba closes nti ebiseera ebisinga olujja omu bwe luggala ate olwalweggula. until one day I looked up and there was Jubal Kati lunaku lumu mu kutula obulungi bwenti ne nekkaanya nga McFace ofunye ekiyitibwa Juba Maclo. at me. Era neyizamu nefuna kafeesi akamwenya. Jubal and Mary Juba ng'ogasseko ne Mary banziriza obulamu bwange kye nali sisuubira. 6 years ago, Yete ky'ennaku and Jubal went with her. myezi mutula gisse emabega Doors closed. mukazi wange yafa. Shut. Juba n'agenda naye kubanga mukazi wange yansikiriza okuwandika ekiyitibwa Juba Maclo. A 9-year-old girl Era zirabadde manyi nti komi wabula ekyewunyisa omwana w'emyaka 9 ayitibwa gave me Finnegan O'Neill yandetedde okuddamu osituka n'embojja omuziki nateera. How did I do that? Kati nakikoze ntya? by believing with me Ati kukkiriza nange nti nsobola okubaako ekyenjawulo kyekolo bandi wanjawulo. in the moonlight. Wandetedde okuddamu okubojja omuziki mu kitanga ky'omwezi. You danced? Wabojjeza omuziki. I should. Mu ndowooza yange nabojjeza omuziki. Ne kabirowoozaamu awo. Wabula akabikkulidde ekintu kwegamba kyataddanga kawo n'anyumiza omuntu yenna oba ki. Akizula ekibambi kalina kyekabulabamu. Yalina otandika okuddamu okwezimba buto. Ekyamagero kijja kujja. The way I see it, Kusya kwejja ekiraba. I already got my miracle. Olwedde nze nafujjedde ekyamagero kyange. Mazima yafudde ne kunguli. Okay, so first you go to contacts. Kati bajja bamuyigiriza ekiyitibwa essimu ono tayaga ssimu nga bw'owulira. I see a clock. It's not. Wano ndabawo essaawa. Anti waggulu w'essaawa. See the little ball in the middle? Yeah, Olaba akapiira kali mu masekati awo kavuge. Thumb. with my thumb. N'ekigalo kye kisajja. Oh, there it is. Kaako. Now what? Aha. Press it. Kati nyiga ate olinda ki? Yanyiga bbali. Now it's showing me the time. That's because you rolled it well. Lwansonga akapiira okavuze ate nga bw'onyiga. Will, Bino sijja bisobola. at the outset, it's not for me. Ebintu by'amasimu kyakazi si bye bintu byegyesobola okukwasaganya. Come on. Kaseera ndowooza yabasaba kwatiko bagende beebake. You'll never know if I'm doing something wrong. Bwe manyira kyekola ekyamu ŋŋamba
I never put... Kuba kushaka tunazisitwanga kubana mbuliri mubibake. Shouldn't Mama be home now? Mama tusekedwa kubanga akomye. Me. She'll be home in a couple of hours. Just asirikide mesira nga musatu nagenda kuba akomye. Katoka gumizja bali abashikadde. Burodo bushagifu. All right, then. Ndowooza kati. Get some shots. Ikiba kidira kubika maaso, eh? Of course. Aya. Bwona bushagifu takitegera lwaki. Nakwate kubona jaketa. Kujazeho akaji. Ah. Oyizo chikiza twebasembulirwa Dog Dev. Banda hangi. Kyaika bulijjo kyekibuta kwebakamulirwa Dog Dev. Agera kuza amaaso n'alengera ono bitolo bojja. Gwe. Night like this certainly puts you in the mood. Nchiwa. Kironga kyo kikuteeka mu mudu. Kyaika naawe. Sorry I'm so late. Kadira kyatuka butusyanga nsonyiwa munayinza ekikerezi. I didn't know what to do, so I put the little... Bwe bituuse mbadde simanyi kyakola abaana mbatadde mulibwa Dog Dev. That'll be all they remember about. Ekyo kyekiru kyebagenda okubanga bajjukira ekyeya ky'olwaleero. I hope they weren't too much trouble. Oli omulala yeebase mu ntebe kasose badde batabu. Wa. Badde fine. Wow. Huh? Guess I better take them off your hands. I don't mind. Ndowooza kambazeeyo kakono sifaayo bwe baba basuze wano. Bw'oba tofuddeyo. Baleke basule wano. This how? Ate gwe sobola okubeerawo di komando. Thanks. Ati we bali. Wow. Wow. I better be getting back. Ndowooza kati ngende ewange. You don't feel too tired. Kyogamba sokooye tuwandiyagadde tukubemu olubozi. Tusobola otambuza ku lubozi mpola. Okay. Abatuula erudda. I'm gonna miss this place. Akafo kano ngenda kasitwago ge mazima. You go. Ogenda kuddawa. Not quite sure. Sina bakakasya gye ndaga. I have some cat-sitting prospects in Mexico. Nsuubira okwate kugendako Mexico. I thought I'd try Nueva Rosita. Nali njagala ogendako mu Nueva Rosita. About when Jubal was holed up. Manyira biwandiikako Jubal oyo akwate kubo n'agendako ku kyalo ekyo Nueva Rosita. Good place to write. Kafo ndowooza kasuufu weesobola okuwandiikira. Kirungi okubanga ogenda kuddamu owandiike nateera. Loves the Tony stories. So you said. What about you? Mwanange yabadde atandise okunyumirwa sitole za Tony ate gwe. Gwe zaadde tezikolera. I'm greatly fond of them as well. Nange kenyini zibadde zikwatako. This has been a wonderful summer. Kino ekyeya kibadde kisuufu kye nabadde sisuubira. There's only one thing that Waliwo ekintu kimu. I know I'll wish I had done. Kwegamba kyemberawo ne ngamba kale singa nakimala. Ki? Had our waltz in the moonlight. Singa nasobola okubojja omuziki mu masekati g'ekitangala ky'omwezi. Woosi singa yafuna kawoosi mu masekati g'ekitangala ky'omwezi. Ate ono kitwe kyakyaga nnyo. Sure you don't want me to take the girls? Mukakasa tewandiyagadde ntwale baana bano. Sleeping under the stars has never been a hard. Z'okwebaka waasiba omunyenye sikifunanga mbuziwo. Kale. Mbozi badde tandise okakwata ennyo ku mutima. Badde tandise getting too emotional. Ne kasituka. Ayi kibadde kirungi okusikana. Mwami Monte Waldhorn. Ne kalyoka keevaamu ne kamusimula kiss. Wow. Good night, Mr. Waldhorn. Sula bulungi Mr. Waldhorn. Kadduka na misinde nga kamaze okikola. Tikayagala birando lyagamba kweri. Omusatu abi bukyanga afiirwa mukazi we. Yali tamanyi nti asobola okuddamu n'afuna feeling eno. Manyi bagamba we fall in love once. Nga buli lwogezaako okuddamu gwa mukwano kikuleetera okujjukira. Yebase. Bayono basobola kutawanyika. Baagala kumuddukako. Oluggi lw'eggala nkujja n'ebuggula. Sorry, Monty. Ano olusonyiwa Monte. Out. Tubadde twebbirira. Hi, it's Mama. Twagala surprisinga maama. Sneaking skills could be. Naye ate skills zammwe ez'okwebbirira zeetaagamu ku magezi kubanga munnange.
bwe kubanga okwebiri yakukanga abebasi naddawo n'asoola tekakose pewe tumuzuukuse tumuleke yebake maama yawulira aboogera agera okuzza amaaso nga bali wano ku kitanda kyeyagamba katulati yesu kristo amakya amalungi. To what do I owe this lovely intrusion? Kati eno intrusion yaki? This is for you. Kyoto kitulaga kiwagwe kirabo. Wow. Gero kuza amaaso kwe kaya tufudde banange. My goodness. Yesu Kristo Katonda watu. On the island. Nakijeri kazinga. Kali kabokisi kakajjukira. I haven't seen this since... Bya sandwich. Okay. Katoka amukolede sandwich kagaso kajiri. Okay. Like it? Jagadi. Come here. Muje mutule ruda. Rori eshipa kyomwenge kuno yajigana. Was the alcohol defective? Changing my ways, Mahmoud. Oli asoka namboza ati omwenge kubadde kwa tabu kono munaye nkyusa mu ngeri zange Mahmuda. Yeah, I'm leaving tomorrow, Carl. Okay. Nina kuba nsimbula lunaku lwankya munange. Does that mean I can't be Diego anymore? Kashiba segeza sikyasobola kubeera Diego Shatana kono nedda. I gotta tell you, I kind of Naye Carl fella. He's very special. Liri lya kono lyagala nkwagala oli wanjawulo, you are special. Okay. Dang if you're not. I want to give you something to. Waliwo kyenjagala nkusimbe. Namusimba sepewo ye. Wow. Kijisa ku mutwe. It's good. Nungi. A little sweaty. Wakubadde limu olutuuyo naye ng'asimbi. Genda. Weraba. Genda kusiibula kyakwataku okweyongerayo. Kisaatu kikiraba kigambo swada kiwa kampani ey'enjawulo. Aswako mu kibuga ne bagamba mu dduuka. What are you planting? Pumpkins. Ono abaali wano mwalaye yamubuuza okola kikono osima nsujju. Just njagala olunaku lwa Halloween olunaddako. Tubenga ensujju tulya zaffe sizagula mu katale. Ne kamubuuza ofalise nga nkuyamba ko tewali tabu. What do you do? Kali okikola otya? Just ofuna bufunyi kayiko kano. N'okwata ensigo n'osuulamu. Okay. Temanyi lwaki kaze mu mbeera. How is Dad? Kamubuuza taata abadde atya? He's okay. Kitaawe ali okay talina buzibu. How are you doing? Wabula ekyebuzibwa gwe oli otya? I'm okay. Nange ndi okay sina buzibu. But you? Ate gwe? What's going on with you? Ki ekigya maaso omulamu bwo? Bulira. I never thought about your parents getting divorced. Nali sirowoozangako nti bazaddewo baadivosinga naawe maama. I read your diary. Nasomye kadayaleko onoosonyiwa. I kind of figured. Ekyo nakitegedde nti wakasomye. It's weird, Mom, but Kiri weird naye. the fact that you felt so bad Amazima gayitibwa wawulira bubi. kind of made me feel better. Naye ate ese kyandetedde okuwulira obulungi okumanya nti nawe wawulirako obi nga bazaddewo baawukanye. Kasitwe si kibi. Nedda. I'm glad you read it. Ndi musanyufu kubanga wasomye kadayala akalisi n'omanya. Kinange gye nava si byangu. All right, big guy. Kali gwe ssebo. Last chance saloon. Gwe mukisa ogusembayo kantu kaakali. Fetch. Fetch. Wapi gasiya. Nigo fuula musiru. Consistency. Manyi nzikiriza nnyo mu kulemerako naye kunsuseeko. Nabe yawandiika n'amaliriza. Akatono kajja kasooberera. Genda okuzza amaaso ng'akalengera. I wanted to see. Otyo gwe muntu gwe mbadde njagala okukubako eriiso. Jangu. Ensimbizo. There you go. Zizo. $34. Dollars asatu munya. I owe you the 18. Wabula 18 cents zogenda zimanja. Taught me what you said you would. Naye ate wansomesa nga bwe wali wagamba. And you teaching me a whole lot. Naye tenali simanyi nti ogenda kunsomesa kyamaanyi n'okusinga te kye nali nsuubira. Thanks. Webali. Wait, I ain't done. Sinaba kumaliriza soko lindeko. N'akwata erudda kyava ajjayo olupapula.
What's this? Kinoki. I like it when my fans get shortchanged. Ebiseera bisinga sikyaga nnyo bafaani bange singa baba bajja ku mulamwa. Ye peegi ebulako era peegi esembayo mu katabo ka The Saga of Jibo Maclo. Wow. Now you have to promise me something. Kalibaako ky'osuubiza munange. Never stop looking for what's not. Tulekeranga okunoonya kitaliiwo. Tulekeranga okuteebereza. I promise. Kusuubiza sijja kulekeranga. Wow. I'm leaving. Nyina kuba ndekulira. We best say our proper goodbyes here and now. Ndowooza katwandi bali twesibula mu neesibula ennungi. If I ever had me a little girl, I guess I'd want her to be you. Singa nali nazaala omwana w'obuwala omuto. Oba osanga nandiyagadde abeere nga ggwe. Kagwa mu kifuba. Wabula kawulya kagenda mu kifuba bambi akayigiriza bingi. Gobula yikyasiza okusiima nti kamuziza mu kitangaala. Kamukiririza nnyo ekyenjawulo ate ye yali yagwamu dda essuubi. Nadamu n'amanya nti oba essaawa amugaso ku nsi eno. Niwankubadde omukazi yavaawo. Yali asula nti oba osanga omuwala yafuna akabenje. Byakola byonna ebisinga asanyusa mukazi we. Naye akizudde nti wakyaliwo essaawa twaba kyamukkiririzaamu. Bitolobojjo bw'afubutuka eri ssebo yaleeta akapiira. Ebiseera ebisinga sama bwe gwako. Abantu abasinga bagala amaduuka gaabwe eno ku kyalo. Eno eyajja. Careful with that. Wegendeeza ebyo tomala gabitwala. You sure you'll be all right with it? Mukakasi onobeera bulungi wano. He'll be well taken care of. N'osobola okulabirira bitolobojjoko ono nja mulabirira. I think it's about time we dispensed with the formalities. Nze ndowooza ke kasira tulekeraawo formalities, lekeraawo kumpita Mr. Waldhorn. Mpita Monte. Ati kale Monte. It's nice to be on a first name basis. Kiba kirungi ebiseera bisinga ne tuba n'erinnya eritandika. Nga lye twogera. I think that's everything, but I'll give it one last look. Ndowooza byebyo kange nefune kimu ekisigaddeyo. Wait a second. Lindako. Katosebo kalina kye kaali kamukoledde nako. This is for you. Kino kikoledde gwe. Do you like it? Okyagadde. It's a surprisingly accurate rendering it. Obutuufu kino kyo. Okyagadde okamala. Remember, Jokera. only 18 cents. Kubanje 18 zange sets. Kyo sina kyerabira. We basule bayita. Aya. Weraba. Butuufu omukazi yamusiibulira mbulumi. Kale maama. Musajja muwandiisi. Musajja musufu kamala. Musajja mukakamu. Byabakazi bye baagala. Vijay Junior. N'eddoboozi essufu. Yogerera sinema. Kwegamba. Kakasi. Nga wayise ebbanga. How's school? Bigenze bitya ku ssomero? Nothing. Uh-huh. Do we have any more gushers? You'll have to check. Okay. Melanie is such a freak. I'm dropping you as a friend on Facebook. Melanie wambwa ngenda mujja ku Facebook nga kyali wange. Oh. Nothing. Ava says he likes me, but... Mbuzi ate Eva agamba nti anjagala naye. Yogera naye. You don't know anything. Gutulira ky'omanyi ku by'abavubuka naawe. Apparently not. Oba osanga ddala mutuufu simanyi. Abali wano essimu nevuga. Genda okuzza amaaso nga kyebika. Message. Sorry I haven't been in touch. Yamusirikira message namuga kyali nayo n'osonyiwa mbadde siga amaaso nakuwuliziganya naawe. Manyi. Kasira kano konna nkamazengezaako okwasaganya kibayita essimu. Piano playing. I've been pretty busy lately. Kasira kayise mabega mbadde busy. The perfect place to write. Nga noonya akafo naye nafunye akafo akasifu esobola okuwandiikira. Oh, I should say Jubal bought it. Ngambe nti oba Jubal yakaguze. I'm pretty sure you'd approve. Kubanga natuuze rights zange ez'akatabo eri sinema. Era akakasa kino osobola okikkiriza. Mwayina akafo ke yafunye akasifu asobola otandikira okuwandiika.
nakyala ageyo kuzza amaaso Roddy Sewani wa Dog Dave yaguzeewo. Dave drove a hard bargain. Dog Dave lwabadde lutalo nno. If I agreed to take Spot. Yaŋŋambye n'okuŋŋamba nti okunguza akafaanana esinga ebitolobojjo omutwala. Nakyawulira essagi. Hate it. Writer needs inspiration. And I thought the odds of seeing you down there, well. Yagamba nti ebiseera ebisinga omuwandiisi aba yeetaaga inspiration. Nalowoozezaamu ekyokulabanga mu maserengeta ga Mexico eyo kwegamba nga kizibu. Nja kuba nkulaba wano. Era nasazeewo ngule wano. N'abato oyo babulaba. Well, if it's all the same to you ladies, I thought I'd stay a while. Nalowoozezaamu ne ngamba nti obwesaka asigaleko wano. Forward to having you as a neighbor, Mr. Wildhorn. Kirungi okuba nga ogenda kufuuka neighbor waffe. Mwami Wildhorn. Wow. Nabaga buno bwasigalya mu digitoka Vijay Junior nga bulijjo era essimu eri 0774 5462 45 nalaba akaddamu sigala ng'otudde nabagambye enkya teri kulangakula 25 Disemba Kamunguluze Eddie Kenzo ffena tusikanwe eyo mweraba Mukama abankuumire